kati wandibadde tazaala muntu yandizadde ate ekimufaanana. Balamusizaako nnyina nabiranga ono naye Katonda. Olaba okuzaala omwana nga waliiso limu oba taliiko mukono, olaba ng'ofunye ekizibu, ogenda mu ddwaliro. Njagala kubalamusaako mu linnya erisinga amannya gonna erya Mukama waffe Yesu Kristo, omwana wa Katonda abeerera ddala omulamu. Mbatumiddeko nnyo mwena tukyeyongerayo mu maaso ne baganda baffe bano tutunuulira ensonga zino. Katonda azaala tazaala. Nakoma nkutegeeza nti okuzaala kwa Katonda, abakulu bano obuzibu bwe baakola mu byonna baateeka ndowooza yaabwe mu mutwe, n'akubamu akafaananyi nga bwe yeegaddanga ne Aisha ne Amina nti bw'atyo Katonda ne ye bw'akola. Tuli ffenna ne yeerabira kiki kyali, ne yeerabira Katonda kiki kyali, ne yeerabira nti Katonda mwoyo. N'olwekyo nti we guba nti mwoyo azaala myoyo. Balina Abaganda enjogera entuufu egamba nti abazadde tuzaala mibiri, Katonda azaala myoyo. Bebulaniya 12:9 Bayibuli esomesa nti nga batwalinanga bakitaffe abatukangavulanga edda, naye tulisingawo nnyo kugondera kitaawe waabwe emyoyo, Katonda kitaffe kitaawe w'emyoyo. So Katonda kitaawe w'emyoyo. Era nkujjukiza nti ye Katonda bw'aba azaala tazaala nga ggwe bw'olowooza. Nkiddemu, Katonda tazaala nga ggwe bw'olowooza. Nedda. Kati Bayibuli esomesa mu kitabo kya Yokaana 3 nti bwe yayagala ensi, Yokaana 3:16 nti bwe yayagala ensi bw'atyo n'okuwaayo omwana we omu yekka amukkiriza aleme okubula. Yokaana 3:16 bwe yayagala ensi. Kati okwagala Katonda okwo kwalina, waliwo okwagala kwa mirundi esatu. Waliwo kye bayita agape love, kubanga kigambo kino ekiyitibwa love kivunulwa okukijja mu nnimi, olulimi oluyitibwa Oluguliiki ng'okutte Bayibuli. Nga bwonna agamba nti Qur'ani evunulwa mu lulimi Oluzungu ng'ejjibwa mu Luwarabu. Kakati Abagriiki balina ekigambo ekiyitibwa agape. Agape eyo kigambo kitegeeza kwagala, kitegeeza mukwano. Tuli ffenna mukwano. Naye love eyo eri only applied to God. Katonda yekka nga yenannyini kwagala okwo kwalina eri omuntu. Nga bw'onna atambula ku street n'owulira okwagala, n'olaba akaana akato akali ku street n'okalonda, n'okoola, n'okalabirira bulungi nnyo, n'okatwala ku ssomero ne kabeera kaanako. Omwana oyo yagalagaana akula akuyita taata oba maama. Naawe kennyini tosobola kwegaana nti tompita maama, siri maama wo. Era omwana oyo jja muyita muwala wange, mutabani wange. I adopted a son. Namujja ku luguudo. He is my son now. Lwaki oyogera ekigambo ekyo? Musiraamu gwali eyo ampuliriza, naawe atali musiraamu. Ekyo kiweekiri mukikola. Love eyo gy'obeera olaga omwana oyo eyitibwa agape, eva ku mutima. Owulira ng'ono mwana we muyina abantu be muyita eyo bamaama, naye nga si yakuzaala. Mutabani naye nga si gw'omuzaala. Tewamuzaala mu mubiri nti weegatta ne taata we n'omuzaala. For example, Seeka ali ku screen mulimu abavubuka babiri, basajja babiri. Ono omuvubuka omuto alina enkofiira enjeru ayambadde kanzu eya bbulu. N'ono oli wano Seeka ali mu bitengi. Omwana ono singa mutabani wa muganda wo, ono mwana oba omuyita otya? Ono mwana oba omuyita mutabani. Naye nga tekitegeeza nti weegatta ne mukyala wa muganda wo mu muzaale.
tekitegeeza nti no bataata babiri abasajja babiri begatta ne maama we ku lunaku lwe lumu ssaawa ze zimu akaddakiika kamu ne bagatta nayo ne bazaala omwana omu. No, it's logical, tekisoboka. Naye omuyita taata omuyita mwana kubanga olina okwagala muli okuli mu ggwe munda. Kakati ogenda okwongereza ku nsonga eyo, waliwo olunyiriri luli mu Qur'ani eyo, Surat Ahzab. Kangisome then nkwa amaloboozi ga seekoono tugende mu maaso. Ayina Qur'ani nakunyonyodde, olina okumanya Qur'ani gy'osoma. Waliwo eya Ahmadiyya, waliwo eya Sahih International, waliwo eya Yusufu Ali. Kati yonna gy'obeera osoma olina okubanga weegendereza. Mukwano gwange ampuliriza. Bikula Qur'ani yo surat eya 33, sura eya 33 eyebera Ahzabu, mugimanyi eyo. Ate balina olugezigezi, tugimanyi gy'ogenda osoma, tugimanyi, naye wagisoma kiki wajjamu? Bwagisoma kiki wajjamu? 33:6 Qur'an. Bulijjo tusirika ne tubaleka, naye leero katubeko kye twogera. Egamba bweti nti 33:6 nabbi yasinga okukakattirwa okwagalibwa abakkiriza okusingako okweyagala, ne bakyala be bannyaabwe. Kati mu bubokisi batekamu mu ddiini, n'abooluganda mu buzaale abamu basinga okukakattirwa ku bannaabwe. Tuddeyo, nabbi yasinga okukakattirwa okwagalibwa abakkiriza, nabbi Muhammad gwe boogerako, okusingako okweyagala. Ne bakyala be bannyaabwe. Ne bakyala baani? Bakyala ba nabbi Muhammadi omugenzi, Mukama amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Bakyala be, bakyala ba nabbi omuli Aisha, akaali akato ennyo, omuli Aisha. Mwalimu ani omulala ono? Mwalimu Aisha, mwalimu Hafsa, mulimu Safiya, Maimuna, mwalimu Sauda, mwalimu ne Khadija. Bangi sisobola bamalayo. Abo bonna musiraamu ampuliriza okakattirwako okubayita bamaama. Mu ddiini okakattirwako okubayita bamaama. Nze mbuuza, musiraamu, ddi we wali oyise bakyala ba Muhammadi bamaama nti maama wange? Ekibuuzo, bw'oba omuyita maama, ddi kitaawo bwe yali yeegasse naye osooka omuyite maama? Kubanga babawa ekitiibwa ekyo ekyokulabika nti mubayita bamaama, bakyala ba nabbi Muhammadi. Omusiraamu olina okuba ng'obayita maama Khadija, maama Aisha, maama Maimuna. Ekibuuzo, ddi kitaawo weegatta nabo babazaale? Sirowooza nti osobola okukiddamu. Ekibuuzo, singa bakyala ba Mubaka Muhammadi omugenzi muba mulina obbayita bamaama okusinziira ku Qur'ani bwe tusomesa 33:6, kitegeeza nti Muhammadi mulina muyita taata. Ddi wali oyise Muhammadi taata? Kubanga kitaawo ne bwajja n'afuna omukyala omulala, mukyala we, maama wo, oba waaliyo bataliiwo, oyo mukyala gwaleese, taatawo gwaleese, ogenda muyita taata, maama. Maama wo ne wakulaga taatawo omulala, taatawo oba afudde oba akyaliwo, tukitwale nti waali naye yanobayo mu maka, taatawo gwakulaze omulala, oyo abeera taatawo. Era bw'osiriwala n'ogamba nze si taata, ono si taata, oba obadde ki? Oba oliko ekizibu. Oyo abeera maama wo, oyo abeera taatawo, wadde nga zze luvannyuma lwa maama we yakuzaala, abeera maama wo, abeera taatawo. Mu basiraamu nammwe mukirina. Omusiraamu obeera n'abakazi 4, 6, naye nga buli mukazi omulinamu abaana 4, 5.
Sawuya gwe wazaala mu namba 8 namba 2 agenda kuyita atya namba 2 namba 1 oba namba 8 omukyala ajja muyita maama naye nga weegatta naye nga weegasse naye alyoka kuyite maama nedda teweegatta naye kubanga ogatta newankubadde nga agatta bugasi taata noba agatta bugasi na maama bonna basigala baannabo. Kakati kyekino kyekimu Qur'ani ebakkiriza okuyita bakyala ba mugenzi Muhammadi bakyala be bonna ba Aisha mwino bayita bamaama diwe mwali mubayise bamaama teri musiramu yonna yali abikudde kamwa n'agamba nti Hadija maama oba n'amwogerako wantu wonna nga amwadressinga nga maama era bawulira bagamba bakyala baba nabbi bakyala baba nabbi tuli fenna. So ku nsonga efaanaganako bwetyo Katonda okulabika nti azaala Katonda tazaala mubiri Katonda azaala mwoyo kubanga ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Yokaana 3:6. Kati seeka namwe abampuliriza abasiraamu n'abatali basiraamu gw'omuntu watondebwa ng'oli mwoyo. Katonda yakutonda ng'oli mwoyo okusinziira ffe ku Bayibuli gye tusoma lubereberye essooka 1:26 tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe atufaanane. Katonda mwoyo abantu babeera atonze baba bafaanana ye mu mwoyo. Ekifaananyi kya Katonda si yennyinde ennene gy'olina n'omutwe omunene nti ne Katonda alina omutwe omunene. Mwoyo boogera ku mwoyo. Kyova olaba ebintu eby'omwoyo bibatabula temubitegeera. Kyova Bayibuli esomesa nti eby'omwoyo bitegeererwa ba mu mwoyo. Mukama yibazibwe eby'omwoyo bitegeererwa ba muki ba mu mwoyo. Kati Katonda bw'aba azaala tazaala mubiri tazaala musaayi nedda. Katonda bw'aba azaala azaala myoyo kubanga mwoyo. Today mabega wano mpulire seeka alina point gye yabadde akola wano njagala kugibawa tumuceekinge. Oluvannyuma ne yeeyoleka ekitegeeza nono nabbi Isa Yesu Kristo embeera gye yajjiramu talina kitaawe n'ebyamagero bye yakola byonna bye yakola yagamba nti ono naye ali kumpi nnyo ne Katonda. Ono ali kumpi ne Katonda ono si mwereere ono ali kumpi ne Katonda. Nabbi n'atwekesa n'atugamba ngamba Nabbi Muhammad yagamba nti fala tatiruni kama utirat Isa buni Maryam. Nze Nabbi Muhammad bwe mbanga njogerwako temunsukkulumyanga okutuuka ku ddaala lye baatuusaako Yesu. Baava ku kyokumuyita omwana wa Katonda ne bagamba nti ye Katonda yennyini. Kati awo waliwo ebibuuzo bw'abanga Yesu ye Katonda yennyini ate yali amuzaala yaani? Yennyini yajja n'ayambala omubiri nga bwe nyambadde essaati mwayambala ekkanzu mmala n'enfuuka ate ekirala bwe nyambala omubiri ate nga Bayibuli erina ate n'oŋŋamba nti ate asigaddeyo ye taata wange. Ate nga Bayibuli erina wetugambira seeka nti Katonda tafuukafuuka. Kati weebuuze Yesu ye yali yeezaala bw'abanga ye Katonda yennyini. Eri mu Yakobo yagamba ati Kose yebadde Kose yemu layini ey'ekkumi layini ey'ekkumi Abayisirayiri be twagala okulaba agamba nti bino byonna bigenda okujja okubeerawo abantu abalala okweyita n'okuyita ti ono mwana wa Katonda bo nga Abayisirayiri balina kwe baasinziira okukyeyita. Era naye omuwendo gw'abaana ba Isirayiri guliba ng'omusenyu ogw'ennyanja ogutayinzika kupimibwa newankubadde okubalibwa. Kale olulituuka mu kifo mwe baagambirwa nti mwe tuli abantu bange bwe baligambirwa nti mwe muli baana ba Katonda omulamu. Ekyo ne kiwandiikibwa era bingi nnyo nti bw'okola bw'oti obeera mwana wa Katonda bw'okola bw'oti. Naye ebikola by'Abatume 17:28 omanyi bwe yagamba? Katusomeyo seeka. Yagamba nti ekigambo kino ekyokweyita abaana nti ffe tuli mu zadde katweyita abaana
buli lwokola kino obeera oyingidde mu lunyiriri lwa Katonda oba mu zadde lye. Ekigambo kino Bayibuli ekyogera ke 17:28 bikolwa by'abatume. Kubanga mwoyo tuba balamu, tutambula, tubeerawo, era ng'abamu abeewammwe abaayiiya seeka kanjiddemu baakiyiiya buyiiya. Kubanga mwoyo tuba balamu, tutambula, tubeerawo, era ng'abamu abeewammwe abaayiiya bwe bagamba nti kubanga era tuli zadde lye, baakiyiiya buyiiya. Katonda si yakituteekako. Allah tabaraka wa ta'ala. Mubiwulidde byonna, badduse ne bagenda mu Isirayiri ne bagamba nti Isirayiri okuyitibwa omwana wa Katonda beeyita bweyisi, ne bawa n'ennyiriri ze boogedde wansi awo. Bagenze ne mu Koseya Seeko omulaba atudde obunyiririri buli ku lupapula bamumuwadde abusome nga abujja mu mutwe. Kati njagala mbategeeza olunaku lw'olwaleero nti Katonda mwene kuviira ddala nga Isirayiri eri mu buddu, kuviira ddala Isirayiri ng'eri mu buddu, Katonda agiyita mwana wange. Kati ekyo Seeka bw'obanga okyesibyeko mu kubanga waliwo abaayita Isirayiri abaana, kati olinga atakimanyiiko nti Katonda ye yasooka okuyita abantu abo nti baana bange. Kye nakutegeezezza nti Katonda alina omukwano kye tuyita agaperavu, ye yokka, nti akuyita omwana. Omukyala namwandu n'amugamba nti nze bbaawo. Kati okuva essula 4 olunyiriri lwa 22, soma kuva ssula 4 22, nti naawe oligamba Falaawo, tutandike na 21, Mukama n'agamba Musa nti bw'otuukanga e Misiri okolanga ebyamagero byonna bye nkulaze mu maaso ga Falaawo, nange ndikakanyeza omutima gwe n'atakkiriza bantu kugenda. Ono ani ayogera? Katonda. Naawe oligamba Falaawo nti bw'ati bw'ayogera Mukama nti Isirayiri ye mwana wange omubereberye. Agambye atya? Nti Isirayiri ye mwana wange omubereberye. Kivudde mu kamwa ka Katonda. Kati togamba abantu, tolimbalimba bantu nti beeyita bokka, nti be baana ba Katonda, nti beeyita bokka. Tebeeyita bokka. Katonda ye yasooka okubayita nga tebanabana okubayita. Katonda ye yasooka okubayita. Hoseya gy'osomye n'okolera ddala ensobi. Hoseya 11 olunyiriri olusooka, Isirayiri bwe yali omwana omuto namwagala. Okategedde? Isirayiri bwe yali omwana omuto namwagala, era okuva mu Misiri nayita mutabani wange. Olengera ekifaananyi Katonda kyateekamu Isirayiri. Isirayiri mwana wange, kuva mu buto namwagala. Okwagala kwagezaako kulaga si kwekwo okwogenda okwebaka n'omukazi mu buliri omugamba I love you. Kwe kuli okwagala okuyitibwa agape, okwagala okutalabika, okwagala okukuli ne Katonda yekka. Kati kubanga Allah talina kwagala okwo, kubanga Allah si mwoyo, buuzanga omusiraamu, Allah mwoyo oba si mwoyo? Wallahi talina ansa yakyo, kubanga nabo tebamutegeera. Kakati Katonda wa Bayibuli okwagala kwe kungi, nti bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Ffe okuzaalibwa Katonda
tetuzaalibwa mubiri na musaayi. Katonda tasobola kwegatta na mukazi mubazaale omwana, tekisoboka, kubanga guli mwoyo, guzaala myoyo. Ate teriyo omukazi wa Katonda nti waliyo omwoyo omukazi nti Katonda aguzaalemu. Katonda yatonda butonzi lubereberyemu 27. Singa Bayibuli etusomesa nti Katonda n'agamba tuzaale emyoyo mu kifaananyi kyaffe, n'aligambye nti Katonda yanoonyayo omwoyo omukazi batuzaale, naye yatonda butonzi, kubanga myoyo, Bayibuli etusomesa nti Katonda kitaawe w'emyoyo mu Bebulaniya 12:9. Tuli ffenna kitaawe w'emyoyo. N'olwekyo bw'oba otunuulira Katonda okuzaala kwe, tokutunuulira mu mubiri nga ggwe, n'ogyamu empale n'ogwira omukazi awo n'omutuuyanirako ne muzaala basi, naye Katonda bw'ati bw'azaala ogwo mubiri. Ate Bayibuli ffe tusomesa mu Yokaana nti Katonda nti ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo, n'ekizaalibwa omubiri kiba mubiri. Kati yawula Katonda omubiri oyawule ne Katonda omwoyo. Allah simanyi bwagwa, naye ffene waffe Katonda mwoyo. Okuzaalibwa ffe okuyitibwa abaana ba Katonda tekitegeeza nti Katonda yagenda ne yeegatta n'omukazi n'atuzaala. Nedda, si bwe kiri. Kati obwongo bwammwe bwonna n'entegeera yonna mwetikka ekintu ku mutwe ne kibazitowera Katonda okubamu akafaananyi nga yeebase n'omukazi mu buliri, era ogenda n'ogamba mu kijja, wallahi tekijja, era nga mu ntegeerayo kituufu kiba tekijja, kituufu tekijja. Naye oyo si ye Katonda gwe twogerako. Twogera Katonda omwoyo alina okwagala okuyitibwa agape. Waliwo okwagala kwa mirundi 3, 4, 5. Waliwo okuyitibwa agape, Katonda bwe yayagala ensi n'okuwaayo n'awaayo omwana we. Ffe okuzaalibwa abaana ba Katonda abatazaalibwa mubiri na musaayi, wabula bazaalibwa Katonda nga gwe mwoyo. Yokaana 4:24. Eyo agape erina Katonda yekka, kwe kw'okwagala. Nga naawe bw'onaagenda ku luguudo n'olonda akaana nga enkuba ekakubira ku luguudo n'okatwala ewaka n'okalabirira n'okanywesa amata ne katandika okuyita taata maama, naawe ogenda gamba ndi wano mwana wange. Kakati ffe Katonda yatusaasira n'atuwagala, okwagala okwo okungi ennyo nga tetusaanidde, n'atuyita abaana be. Eyo eyitibwa agape. Kati ne wabeerawo ekiyitibwa elos. Elos kwe kw'okwagala kw'omu kitanda, n'oyagala omukazi ne mwerabagana ne mwogerezeganya ne mugenda mu buliri ne mwegatta ne mukola ebya zonto ne muzaala abaana. Okwo okwagala kwe kuyitibwa elos. Era owulira abantu bagamba let us go and make love. We make love. We are going to make love. Kitegeeza we are going to have sex. Tugenda kwegatta. Kati okwegatta okwo, original context ya Bayibuli ng'eva mu Hebrew Aramaic, ekigambo love ekiri ku Katonda okwagala ffe okutuyita abaana tekiri elos. Elos singa kiri elos, n'aligambye nti Katonda yagenda ne yeegatta n'omukazi, era tuba tulina kunoonya Katonda kyono eyeegatta n'omukazi ne bazaala. Naye waliwo okwagala okulala okuyitibwa okwagala kwa mirundi 5. Mukama waffe yebazibwe. Philos, webale. Philos kwe kwagala okuli brother, muganda wange wendi wano tofaayo, tugenda kuyimirira ffenna mu kino, tofaayo ndi wamu naawe, okuba kuyita brotherly love, philos. Naye okwagala kwa Katonda kwokka kuyitibwa agape. Agape eyo ya Katonda yekka. Tukinnyonnyose. Kati musiraamu ali eyo njagala ompulirize.
Katonda ffe okutuzaala okuyitibwa abaana kitwale ggwe nga bw'onoogenda ku street n'olonda omwana kitwale funa ekifaananyi ky'ekitooke ekitooke teri n'omu asobola kutuwa omusajja kitooke ekitooke ekizadde abaana n'endukusa ne kisuula. Ani yali atugambye nti ekitooke kino kimaze ne kirundugga kyagala kufuna ggwako tukinoonyeza omusajja ekitooke? Ani yali alabye ekitooke nga kyegatta n'ekitooke? Kaakati Katonda tasobola kwegatta n'ekitooke kizaala ne mukijjako olusuku lulamba. So Katonda teyeegatta na muntu okusobola okuzaala kubanga Katonda mwoyo. Omwoyo tegusobola kwegatta na mwoyo nti guzaala omwoyo. Katonda teyeegatta na mwoyo kubanga ye kennyini mwoyo ye kitaawe w'emyoyo. B'Ebbulaniya 12:9 gwe Hajja ayogera ne Seeka atunula muli myoyo, gwe naawe ampuliriza alaba muli myoyo. Bw'ofa oddayo gye yakutonda omubiri ne gudda mu ttaka. Oli ye mukama wo, ye kitaawo, ye byonna. Okitegeera? So kati ekyo kibuzaabuza nnyo abantu naawe bennyini obutakitegeera. Okwagala Katonda kwe yatwagala ffe okuyitibwa abaana ba Katonda. N'agamba ne Isirayiri nti leero nkuzadde oli mwana wange. Okwagala okwo kuli mu mutima gwa Katonda. Katonda waffe y'alina okwagala okwo yekka. Okwagala okuyitibwa agape. Kati Seeka obuzibu bwe balina buli bumu nti batabula okwagala kuno. Okwagala kwa Katonda n'okwagala kw'omwana w'omuntu nga ye watudde awo nti bw'avaawo agenda kudda ewaka akubemu akafaananyi ng'ajjamu empale ajjemu essaati agisuula eri Hajati Maimuna naye ajjemu eganduula lye habbaaya ye ajjemu akapale batandike okwegadanga. Kati bwe beegadanga akubamu akafaananyi bw'ati Katonda wa Bayibuli naye bwe yeegadanga. Bw'ati Katonda wa Bayibuli naye bwe yeegatta. Katonda kyeyeegatta. Seeka mutereere mu layini. Okwo okwagala kwe mwogerako mmwe kumuliko mu kisenge era muba mwogera ebigambo bino mubikubyamu n'obufaananyi nti lowoozaamu Katonda okugenda ne yeegatta n'omukazi n'azaala omwana kyekyo kifaananyi kye mwewa. Naye nga mu bitabo okwagala okwo kwe twogerako Katonda wa Bayibuli kwatuyita nti ffe tuli baana teyeegatta na muntu yenna. Okwagala nkunyonnyodde kwa mirundi 3. Bw'osoma Yokaana essuula esooka 13 bonna Yokaana 3:16 Yokaana 3:6 okwagala okwo kwonna okuli awo basibu ne bannyabo. Okwagala okwo si kwa mubiri, okwo kwagala kwa mwoyo. Tuli ffenna okwagala okwo si kwa mubiri, okwo kwagala kwa mu mwoyo. Ekyo singa mumala ne mukitegeera kijja kubayamba. Naye kubanga nti Allah temukimanyi nammwe temukitegeera ababuzaabuza. Allah oli mwoyo toli mwoyo temukitegeera nammwe temukimanyi. Bayibuli esomesa nti ekizaalibwa omubiri kiba mubiri n'ekizaalibwa omwoyo kiba mwoyo. Yokaana 3:6. Ffe tuli myoyo, ekyo kyabalimu okutegeera. Gwe Seeka olowooza nti gwayogera ye gwogwo omubiri, nedda oli mwoyo. Ffe tuli myoyo, we are spirits. Era bwe tumala ne tuvaawo mu muntu tugenda omubiri gusigala mu ttaka. Kati obuzibu bwonna obuliwo nti mukompeyalinga ebintu bino ne mubiteeka mu ntegeera yammwe y'omubiri. Naye bonna abamusembeza yabawa obuyinza okufuuka abaana ba Katonda. Ffe yatuwa buwi buyinza
kufuuka baana ba Katonda abatazaalibwa musaayi newankubadde okwagala kw'omubiri newankubadde okwagala kw'omuntu nti omubiri tegwayaka mbu Katonda agende ayake azaale omwana mu Hadija. Mubadde kimmwe basajja mmwe? Newankubadde okwagala kw'omuntu naye abazaalibwa Katonda. Ate tumaze okukitegeera nti Katonda mwoyo, Yokaana 4:24 mwoyo, kitegeeza abazaalibwa omwoyo, ffe tuli myoyo. Naye abasajja abakulu ne bayimirira ne babeera ku kantu kamu. Katonda azaala atya? Katonda azaala atya? Katonda azaala atya? Yegatta ne gundi, yegatta ne gundi, yegatta ne gundi. Nedda, Katonda teyegatta na gundi nga gwe bw'olowooza. Talina gwe yegatta naye. Tuli ffenna, talina gwe yegatta naye. Nga bw'otunuulira surati Azaabu sura ya 33 layini ey'omukaaga, Qur'ani etusomesa bakyala ba Nabbi Muhammadi muyina kubayita bamaama bammwe. Olwo kitegeeza ki? Kitaawo ye yegatta ne bakyala ba Nabbi bakuzaale oba? Kwata ku mutwe weebuuza ekibuuzo. Gwaseeka atunula naawe alaba. Surati Ahzaabu 33:6 etulagira nti bakyala b'abannabbi mwe abakkiriza abasiraamu muyina kubayita bamaama bammwe. Ekibuuzo kyange, ddi we wali oyise mukyala wa Nabbi maama, era ddi we yali afuuse maama wo? Ddi? Kibuuzo ddi? Okitegedde? Era ddi taatawo kitaawo we yali agenze n'asanga mukyala wa Nabbi Muhammadi ne yebaka naye mu buliri olyoke oyite mukyala wa Nabbi Muhammadi Aisha nti oyo maama wange ddi? Okitegeera? Kati nawe ogenda n'okigattagattamu ng'olaba tekijja. Qur'ani weba ekusomesa nti mukyala wa Nabbi Muhammadi bakyala be, Qur'an 33:6 oyina muyita maama, kitegeeza oyina kuyita Muhammadi omugenzi, oyina muyita taata omugenzi. Taata Muhammadi eyafa ali Madiina bagenda bamulabako, ali Madiina bagenda bamulabako, ali Madiina. Oyo aba ayina kuyitibwa taatawo, kubanga bakyala be Qur'ani ekulagira obayite bamaama bo. Ddi wali ombayise maama? Kakati nze nga mmaliriza, Katonda okutuyita abaana tekitegeeza nti yeegatta negundi negundi negundi. Nenkusomesa okwagala kwa mirundi 3 gye nkuwaddeko. Waliwo okwagala okuyitibwa agape, waliwo okwagala okuyitibwa philos, kweko kwa brother. Sirina saati nyambaye saati emu nenjikuwa, sirina wensula ntaasa nkulaze laavu. Ne wabeerawo okwagala okuyitibwa eros, eros. Okwo kwagala kwa mu kitanda, ne wegatta n'omukazi ne wegatta n'omusajja ne mukola kye bayita love, you make love, ne mukola sex ne muzaala abaana. Ne wabeerawo okwagala okuyitibwa agape, kweko okwagala kwa Katonda yekka yakulina, only and only God. Kati translations za Bible ewali okwagala kwa Katonda ffe okuyitibwa abaana ba Katonda, translation love weeyo teri eros ndi ya sex, teri philos wabula eri agape. Ekyo kemuli kitegeera mu mitwe ne mukitegeera, temuliddamu kumenyekana bintu, kubanga Katonda yatwagala bwagazi, just loving God. Nga nawe bwoyita ku street n'ozaala akaana ku luguudo n'ogenda mu Sanyu Babies Home
n'ojjayo akaana mulina obwana bwe mwadopting eyo n'okayita mutabani wange naye nga si gwamuzaala nga ne maama we tomulabanga nako tolimulabako. Kwekwo okwagala kwenjogerako Katonda kwe yatwagala ffe naye teyeegatta na muntu. Kati muli okiteeka mu mutwe gwo ng'olaba tekijjaamu ng'olaba kinene nnyo olw'ensonga nti entegeerayo eya Katonda wa Qur'ani omulabira mu mubiri. Kwata kadomola genda mmanju, kunaaba nagisi komawo, kufukamira kweweta kwata kadomola genda mmanju. Omulabira mu mubiri. Kyova olaba nkubuuza Allah mwoyo si mwoyo. Ekyo musiramu kiddemu. Bw'ona mala okiddamu n'ogamba nti Allah mwoyo, kitegeeza embwa ezaala mbwa, ente ezaala nte. Nkomi wano tujja kuddamu bwe kinaaba kyetaagisizza. Kama bankumire. Bye bye.